Bankuba Kyeyo beeyongedde okkonjera Museveni ebisongovu era nga bano bamubuuzizza ye ovadde ku ntebe musajja gwe ofadde. Kati nno ebyo biddiridde ku bigambo bye yayogera luli ng'abuuza Abannayuganda ki ekibatwala mu nsi z'Abawarabu ezo ezookyanga Geyeena baba banonayo ki ng'ate buli kye beetaaga kiri mu ggwanga lyabwe wano. Ayogedde ku musana omungi, yayogera ku musana omungi ku mbeera embi eri mu nsi z'eyo. Wabula ate ne yeerabira ekintu kimu nti nno bulijjo Bankuba Kyeyo bamuterese. Wano nga walabiddwako baministers abamu we bavuddeyo ne bakwata Museveni amataayi nga bamugamba omanyi ssente mmeka abaana abo ze bateeka mu ggwanga lyabwe. Okimanyi nti eggwanga liyimiriddewo lwa ssente z'abo abaana. Museveni bamutuuzizza mu kayojiyoji w'ebibuuzo nga ne we buli wano tannaba kuddamu kibuuzo yadde n'ekimu. Era asirikidde gy'ali bamugambye igwe kuuma mulambo gwe watereka mu firiigi ogwa mukazi wo. Eby'abaana abagende Bulaaya okukola ebyo byesonyiwe kubanga be bakuliisa. Tugenda kuzzaayo katono akatambi ku biki ebyaliwo olunaku olwo Museveni ng'ayogerako eri eggwanga kwe yavudde n'ayogera ku nsonga za Bankuba Kyeyo. Naye oba lwaki Bankuba Kyeyo tebabavaako? Kubanga baalemererwa obbateekerateekera, baalemererwa oteekerateekera eggwanga batya we lirina okutambulamu. Bo ne basalawo ne beekusalira amagezi ne bayiiya wa gye balina okulaga. Ate nayo babalumbayo. Naye ate ng'ate ekisinga okwennyamiza nti abantu be balumba be babeezawo eggwanga lyaffe olunaku olwaleero. Ku mabanja gonna eggwanga lye gayina nsuubira nti Bankuba Kyeyo be bali mu kusasula amabanja Museveni gaalidde ku mawanga gonna gazze nga yeewolako. Yenze Sheila Adita, teweerabira kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange, kwata kade nga buli video yonna gye nteekayo kutuukako bulungi. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti. Tugenda sooka tuteekewoko akatambi ka Mwami Museveni akaleetedde bino byonna ne kaleeta n'Abawarabu okumuddamu ate era tukomewo. You find people going to work in Dubai. What are you going to do in Dubai? A desert. Dubai. What are you going to do in Dubai? When I go there, I pray that I come back quickly. The temple, the climate, the what? You leave paradise here. This is paradise. You go to work in those places. It is inferiority complex, ignorance, poor leadership, uprooted. People who have no roots. Akonno ke katambi akavuddeko emberebezi era nga kakyakyaka paka olunaku olwaleero. Akatambi kaneeno kayiseeko wiiki nnamba naye bo Abannayuganda tebaagala kumanya, beeyongera kuwanda muliro oluvannyuma lw'abantu okuleetera akatambi ka mukulu Museveni okugenda viral nga buli muntu akatuulamu, buli muntu akakomplainingako paka n'Abawarabu we bapikinze interest nga baagala bamanye ekigenda mu maaso. Lwaki abaana be bakozesa batabuse boogera ebigambo ebyo byonna? Kubanga walabibwako abaana abamu nga n'obutambi babukoze mu lulimi Oluwarabu. Ngenda baterawoko ku butambi bw'abaana abamu abaavudde mu mbeera ne batabukira Museveni ne bamuvuma ebigambo ne bamujjukiza n'omujjukiza nti gwe obukulembeze bw'oliko wawamba buwambi. Ne bamujjukiza nti nga we bataamulonda, ne bamujjukiza nga bwe yabba akalulu, ne bamujjukiza okubeera n'akakono akavundu akalema, ne bamujjukiza ebigo bya Zzenga agwa mu kiyigo, ne bamujjukiza mukazi we nga bamugamba mukazi tumwagala wamutta ate weefuula. Ebigambo bingi nnyo bizze byogebwa. Obutampanda bigambo mu kamwa. Ngenda badeetirako obumu ku butambi bw'abaana abawangalira e Bulaaya abazze baddamu omukulembeze ono ku bigambo byayogera luli ate era naffe tukomewo. Naye nga sinababbaterawo obutambi obwo, njagala okubabuuza nti oba mwasubscribinga. Woba obadde tunaba subscribing olunaku olwaleero omukisa okyagwina okwate ku kade nga buli video yonna gye nkuterayo ekutuukako bulungi. Teweerabira commentinga, gye mukoma okomentinga gye tukoma okumanya ensobi ze tuba tukoze mu butambi oba gye tukoma okumanya endowooza yammwe ku bintu ebigenda mu maaso. Fe obutambi bwe tukola bulungi nnyo bulabibwa omwana omuto, omwana omukulu, omukadde tebuvvoola wabula busomese. Kyova olaba oba otwegasseeko oba okoze ekintu kirungi nnyo oba tokoze loosi, jangu otwegatteko tutambuze emirimu gyaffe. Katugendeko mu butambi ate era tukomewo. حالك أطلعش هذا فيديو طويل الأمري قبل أمس
هذا رئيس مال أوغندا. كلمت أجناس في البيت ويا ناس ويا كل أوغندا في الإماراتي. هذا يقول لا تصير مال الإماراتي. إماراتي مو زين. إمارات وايد حار. إمارات مو شمس نفس جهنم. إمارات كل شيء كربان. عشان شو؟ هذا رئيس إذا تبى فلوس، إذا تبى تساعديها، إذا تبى شيء من إمارات، الحين إمارات حلو. هذا رئيس إذا تبى شيء في من إمارات ولا فلوس ولا شيء، يعني تبى تساعديها، إمارات حلو، ما في شيء مشكلة، كل شيء أوكي، كل شيء أوكي. هذا رئيس ما يستحي. هذا رئيس ما يستحي ولا ما يكاس أحد، بس يتكاس ولا واحد شيء، فلوس بس. هذا رئيس تعرفين ليش الناس في أوغندا يطلع تصير من سعودية، ما تصير من إماراتي، تصير من قطر، تصير من جردن، عشان يتأصل فلوس، عشان يتدول شغل، عشان في البيت كل شيء كربان، كل شيء كربان، كل شيء اقترب، ما في شيء سيدة، ما في مستشفى، شحال كربان، ما في فلوس، ما في شغل، ما في دواء من مستشفى، ناس بتموتين كل يوم كل يوم. هذا تعرفين كل شيء، بس هذا رئيس ما يقص، ما يقصها، بس تعرفين واحد بس فلوس. هذا خلاص ما يقص. الحين تقول لا تصير من الإمارات عشان ما تدفع فلوس ولا شو. أنا أعرف هذا هذا زين، كل شيء زين إذا تعطيها فلوس، كل شيء حلو، كل شيء أوكي إذا تعطيها فلوس. هذا رئيس قبل أمس سرق سعودي عربية عشان تبغى فلوس بعد. هذا رئيس كل يوم كذا تضحك قدامك، بس وراك ياسي تقول كل شيء كربان. إذا ما هتدفع فلوس بيه اجي مرة ثانية ياسي تقول كل شيء، ياسي تكلم غلط، ياسي تقول. بس هذا رئيس تعرفينه في الإمارات كل حد أوغندا يتأصل فلوس، يدور فلوس عشان تعطيها أمها في البيت ما مريضة، تعطي عيالها، تعطيها يعني تدور فلوس عشان يتأدلي في البيت. بس لا، هذا رئيس ما القص. هذا رئيس بس يتفهم فلوس. هذا رئيس تبقى بس حبيبي تعال بعطيك فلوس خلاص زين كل شيء أوكي. obukadde magezi naye nga tonaba kusinkana Museveni. Kale tugambye nti Uganda esinga Dubai. Tusaba otuweeyo ekintu eki. Uganda kyesinga Dubai nga si nature. Kubanga nature y'eggwanga lyaffe wagisangawo. Emyaka 4 gwabadde mu bukulembeze bw'eggwanga lyaffe nga gwatufuga emyaka 4. Nsaba otuweeyo ekintu kimu kyokka bwe kiti. Uganda kyesinga Dubai. Mweje emyaka 4 gye wakabeerera mu ntebe yaffe. Nze maze emyaka nga 10 nga nkolera e Uganda emirimu egy'enjawulo. Naye tewali kyendaga mu kyo kyenkoze Uganda ebbanga lyonna limazeeyo. Wano Dubai nakamala emyaka 5. Ebintu byenkoze mbirabako. Ogambye eddungu ssebo erino ddungu. Muzerekera okubuzaabuza bannansi muzeeyi. Eggwanga likulemeredde lite. Tutere eggwanga lyaffe. Bw'oba tolina bintu byakubuulira ggwanga, sigala ngayo weebake kuba tumanyi tulina ky'osobola tukoleranga bannansi. Tewali buli kimu kyakulema. Kati Uganda etali ddungu ki ky'otusinga wano mu Dubai? Ebyo byonna tebibadde bigambo byange, bibadde by'abaana bawala abawangalira e Bulaaya. Naye trust me, singa nange embadde nkyaliyo nandibadde ndowooza kyekimu, nandibadde ndowooza nga bwe balowooza. Olaba sikyaliyo naye nga bwe balowooza nange era bwe ndowooza. Gw'ovaawa era kikuviirako ova ku ki? Okukeera ku makya okukonjera
omulimu gwa munno. Igwe atamuliisa atamanyi mbeera gy'ayitamu, atamanyi nsonga yamuviirako genda kukola, ovaayo otya n'otandika omugamba mbu ate sigala. Bagenda okulowoozaako ku ky'okuva mu ggwanga nga bakoze buli kimu kiganye. Bagezezzaako buli kimu kiganye. Bagezezzaako okwekulaakulanya, bagezezzaako okukola ebintu biganye. We tutunira eggwanga lyaffe eriyimiridde olunaku olwaleero, si ly'eggwanga eriri awo nti ddungi. Twasigaza miti, twasigaza nnyanja, twasigaza bibira, twasigaza bantu, twasigaza ddembe ery'okucakala, ery'okwenda, ery'okunywa omwenge, ery'okuvuma, n'ery'okulaaya n'ebintu ebirala. Naye tetwasigaza ddembe likola ssente. Eggwanga lirimu obumenyi bw'amateeka bungi we twogerera. Ababbi bafuuse ababbi, abantu beekola bye batalina kwekola, obutemu bufuuse obutemu, enguzi efuuse enguzi, okubba ssente kufuuse okubba ssente. Emirimu mu ggwanga lyaffe tegikyalabika, nti n'abayinawo emirimu basasulwa kitono. Omwana afuna omulimu ng'afuna emitwalo 35 asina osasula waasula, abamu balina zifamire zaabwe, abamu ne rent mungi n'ebintu ebirala. Naye waagenda e Bulaaya obwo obusente mu mitwalo 35 butusente butono nnyo. Abaana bazimbye ebizimbe okuva e Bulaaya, beetereddewo amaka gaabwe ate ge mulina mu kumenya olunaku olwaleero, baguze ebintu byabwe ng'amataka ge muli mu kubba olunaku olwaleero. Mazima ddala omuntu n'omukyayi eggwanga lye n'atuuka n'ekiseera ng'alaba okwogera obwogezi gy'ava kimuswaza. Okwogera obwogezi nti nva mu ggwanga weerite nga kimuswaza. Ate be bantu be bamu b'ogamba bakomewo nga n'okukoowa baakukoowa. Nze simanyi abakulembeze kye baba balowooza. Gwe mbuulira ki ky'olowooza mu katambi kano, ate era tubalinde mu comment section.